Alakiikirira mpigi mu Parliament Teddy Nambooze Asimattuse okugajambulwa abazigu ababadde babagalidde ebijambiya n'ebiso bwe bamulumbye mu matumbi budde ne bamuyingira mu maka ge Kammengo mu district y'Empigi. Bano bayingidde mu nnyumba oluvannyuma lw'okumenya enzizi ne batandika okukwata buli kintu kye basanzeewo kyokka balemereddwa okuyingira mu kisenge. Ebimu ku bintu bye banyaguludde kuliko TV ey'omu ddiiro, essimu ey'omu ngalo ekika kya iPhone, ensawo ne kalondo omulala ssaako ebiwandiiko by'Omubaka. Omubaka Teddy Nambooze lugabo lubuggyeko eddiba n'ayolekera poliisi y'e Kammengo okuggulawo omusango era poliisi etandikidde omuyiggo okukakana ng'ekutte Martin Kiggundu atemeza mu gy'obukulu 22 era n'okumukwata bakozesezza ssimu ekika kya iPhone egambibwa okuba nti yagibbye. Ajja ambuulire wa we yatadde ebintu byange kubanga sina ID wenjogerera wano national ID sina driving permit sina kyenyinza kukola nga sina ebyo bintu kubanga documents ziri very important. Ono atwaliddwa ku poliisi y'Empigi nga wanalagiddwa okubatwala we yabbye ebintu naye kyakoze kyokka abatuuze bategeezezza nti tebamumanyiiko ku kitundu kyabwe. Tuzudde nti amanyiimu kubanga buli we yayise atututtewo ate yayiseewo kiro atugamba yatawo kiro naye atututtewo misana esegeeza abaana bakuno bamanyi balina connections. Abatuuze babadde batamya obugo bagezezzaako okujja mu byono ku poliisi bamwekolereko kyokka poliisi nebalemesa. Tukoye ababbi abatumba ku kyalo tubakoye. Bamutaddeko obukuumi bw'abasirikale 5 okiwulira lwaki ffe tebatuteekawo ku kyalo obukuumi obubeera nga tebabba bintu byaffe. Mulirwana w'Omubaka Hamida Mirembe n'akulira ebyokwerinda ku kyalo John Lubeere bategeezezza nti obumenyi bw'amateeka bususse nnyo mu kitundu. Naye ng'obunafu buli mu nkuuma ne tooki yennyini gye ntambula naye ekiro omusajja omu ye yagigula naye nga balina bizinensi ku kitundu ali omu. Omubaka Teddy Nambooze atottodde engeri abazigu gye bamulumbyemu. Ebintu byabba n'obukugu bwakozesa tulowooza okuba nti waliwo baanetiwakinga nabo abamulagirira nti wali oba wali. Wano wasinzidde n'asaba poliisi okunoonyereza okukwata bonna abenyigidde mu bubbi buno. Bave mu kwebaka ekiro basule nga bapatrollinga tusobole okulaba abantu bwe bati kubanga bw'otunuulira omuntu ono yakugamba nti yabbidde wakati wa ssaawa 9 ne 10. Sulaiman Sebuggwawo ne Irene Mirembe, BBS Terefayina. Kale kugulira lyaffe eri we tujja ekibuuzo ky'olunaku olwaleero ku mulamwa ogenda kubanga